Eddie Kenzo, Rema Namakula ne Minisita Nyamutoro kw'otadde ne maama w'omwana Maya tebinnaba kuggwera nga zo ttiimu nziyina maaso awo nga nyiikaavu bulala bwe tuli ate Shiba Kalungi naye tebinnaba kuggwera ng'abantu bamubuuza byonna wabikoze naye ate taata w'omwana omutuufu yaliwa byonna ogenda kuba ng'obifuna maaso awo mukyala JB bamukolimidde nsonga ki emukolimisiza byonna ogenda kuba ng'obifuna maaso awo Bobi Wine naye muyina maaso awo Madrat ne Chiko bannange byonna babimukoledde mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwena abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde bakubireko munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omwana w'omugenzi Evelyn Lagu ono Fred munnange yavuddeyo mu rehab manyi okuba mama we yafa yali yatabukamuko omutwe kugamba nga ali awo tabitegeera yebo wajukira yamuzaala omwana omutalina munne agenda okumugumya nti mama agenze naye ffe weetuli kasatu sigaddewo babiri Evelyn Lagu yali yazaala ono omwana yekka Fred kali kati kyamuyisa bubi jukira mama we yali amufaako nnyo kwegamba nga yebyo naawe naye embeera neetuuka nemutabukako ne bamutwala mu rehab naye twebaza mukama nti ate yamusuusiza n'akomawo kale bwe tuli bwe tweyongerayo ewa principal munnange ne Madrat ne Chikona baate olunaku lwaleero akawungeezi kano basazeewo balabikeko weebate wamma mukwano kuli ogw'ekimmemmette bo busimayiro mubulaba oba nzaala baze Omanyi Calvin Kayanja yagenze n'ayogera ebigambo awo ebibi ng'abyogera ku Bobi Wine oluvannyuma lwa Fort Soldier ate okugamba nti nze byebaddala mbirekulidde ate kantandike obulamu bwange obupya bannange kye yakoze Bobi Wine akatamizi nsuubira namwakalabye ate ku vidiyo eri ye nasoose okuteekayo bwe tweyongerayo ewa Eddie Kenzo Rema Namakula ne Minisita Nyamutoro kw'otadde ne maama wa Maya munnange batiimu bayina maaso awo nga banyiivu byasuuso bagamba Eddie Kenzo mazima ddala lwaki wakkiriza n'ojjawo ttiimu manyi abantu bwe babadde beekolamu omulimu be bakyekolera nga bo Eddie Kenzo si ye yabagamba oba Rema Namakula oba Nyamutoro wabula kwali kwagala kwabwe ne batandika ne bateekawo ebyempalaniraako kale kankiyite wentyo kati munnange banyiize nnyo ne bagamba Eddie Kenzo nedda lwaki tewasoose kubeebuuzaako oyinza ty okutandikawo ebintu ebyo kyonna kye tusobodde naye mazima ddala Nyamutoro Kenzo ne Rema bantu mmwe muli bazibu nnyo kati ffe ababadde babawalanirako sayidi ne sayidi mutuleseewa okumanya mukisussizza mukutta ab'eŋŋanda ab'emikwano basenga abaana bammwe bonna be mwazaala ebbali n'ebbali ne be mwezaddemu mukoze ka reunion mwenna muyimiridde kye mugezaako okukola kutulumya mwandibadde mutugambirawo mu kusooka nti nze Nyamutoro sirina lutalo na Rema tugezezzaako okubaawukanya tutaddewo olutalo Eddie Kenzo wandibadde ogamba sirina lutalo na Hamuza nene tumala obudde bwaffe amaanyi gaffe n'empalana zaffe ze twandibadde tuteeka mu bika byewaffe n'ewantu ewalalalala byonna ne tubimalira ku mmwe empalana yaffe efudde bwetyo bwegenze mpulira ennaku kuba Kenzo mbadde nkwagala nnyo efitina gye mbadde ntadde ku Hamza efitina gye mbadde mutaddeko nkabuka gundi Nyamutoro ondisappointinze nnyo n'omutima gumenyese efitina gye mbadde nnina ku Rema Mukama Katonda yamanyi nga tuwalanye sayidi na sayidi tiimu Rema ng'ewalana tiimu gundi Nyamutoro tiimu Nyamutoro ng'ewalana tiimu Kenzo kati ssebo mumaze ne mukola kalininioni ne mutulaga nti ffe entalo zaffe ze tulina tezirina wadde amakulu ndaba amaalu wali gundi waliwo ne sayidi ya Rema ya Nyamutoro bannange
awo nno we tutuuse bantu bange era wammazo ttiimu zikyayombera ddala ttiimu Rema Namakula ne ttiimu Nyamukenzo bagamba amazima ddala muyinza mutya okutuzannyira ku mutwe bwekityo ffe ne tukola wano entalo ne tuggulawo ne ttiimu ne mazima olunaku ne lukya nga mwenna muli kyekimu nga mwekwasiza ekifaananyi kyekimu nga mutudde ku tebo y'emu ate ogutali musango bano ekisooka yes bayagala ku musajja y'omu ate nga baamuzaalamu n'omwana kati bino ebya ttiimu mukana akaseera biba tebikyakola ye n'ekyala luli oba ng'obadde oyagala Rema Namakula nakati sigala ng'omwagala era oba ng'obadde oyagala Nyamutoolo era sigala ng'omwagala mutambuza nnyo ekifaananyi kya Eddie Kenzo Nyamutoolo Minister President Eddie Kenzo actually Nyamutoolo Minister Rema Namakula omuyimbi waffe omulungi ne Dr. Hamza. Why are you guys so surprised? Like, what is the big deal? Ekisookera ddala njano babuuza what were you expecting? Mutulawo ne muteekako abantu ekiti ekigamba nti tebaagalana bayomba neero oli bw'asanga oli ajja kunyiiga munnanga abantu bali civilized. Ate njano bakakasa nti enkolagana eri wakati wa Eddie Kenzo ne Rema kizibu nnyo okuba nti esobola okuggwawo ate teriggwawo. That is a forever. Okuba nti balina omwana wamu ate wano wennyini njaga kwebaza Rema Namakula okuba nti birthday eno si ya mwana yennyini gwe wejjidde mu ntumbwe banaye nayise Oluganda wabula ate omwana gwe wakulako naye gwe wakuzaako. That was very big. Like, that was really, really so beautiful to look at. I am so proud of you, Rema Namakula. Webale kwa n'omutima omuzadde noga nti aside bino benda byomwogera simanyi Rema kino simanyi Rema kiri naye waliyo omwana bambi nogenda n'okabeererawo ka maama nenkwebaza n'okuba nti otaddeyo connection eyo Amal n'aba nga meetinga sister we whenever they can. On top of that kunaku oluli so special ng'olwa birthday you are a mother. I mean your true definition of a mother, Rema Namakula. As for Nyamutoolo tetulina kye tukugamba ka maama kubanga buli kimu okikoze. You are true definition of a wife eyajja okufumba nti bonna bensanze mu maka ngenda bakwasaganya mbaagale kyekimu mbawanike kyekimu bannange ate ye dokita tetulina kye tumugamba kuba kati ye dokita na Uganda Moses siba that's a big deal. It shouldn't be a big deal. Abantu basoma bino byentera bagamba advantages ez'okusoma ezwe kati ekyolanga tekiina nanosanga wano omukazi nga yeereze embwa yanzaalamu negenda ne wasa abalala abantu bawasani and they move on. So Rema moved on, Eddie Kenzo moved on, they're happily married. We wish well for each other. Anyways, a happiest birthday to you, Maya the beautiful. We wish you the best. Era tusaba Mukama Katonda akuumeka mama akuwa obuwangazi akuwa amagezi obasinge mu kiraasi bonna. Cheers them out. Awo nno we tuli ku sayidi ya Eddie Kenzo ne nayinza sikirabamu buzibu Eddie Kenzo okudira n'akuŋŋaanya bakyala be basatu Rema Namakula ne maama Maya wamu n'ono kati buno obudde gw'alina gwe tumanyi bwe yapropoze nga Minisita Nyamutoolo ne bakuza birthday y'omwana waabwe omukulu sikirabamu buzibu nze nga nze ne maama abantu baakiwanvuyizza biki Eddie Kenzo banange balino be muliko teba balina kubba obulamu bwabwe butambulira ddala ng'ate bwe baabubala kale bwe tweyongerayo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ayagala obwakabaka bwa Buganda n'obwakyabazinga bwa Busoga bubagewo enkola enaayitibwamu okukulaakulanya abavubuka ab'enjuyi zombi ab'e Busoga kw'otadde ate n'ab'e Buganda. Kale bwe tuli munnange ekyo nno kiba kirimu eggumba kubanga bannange ennaku zino abavubuka tebakyalina mirimu abavubuka obasanga ku masitwiti banyakula busimu bakola ki. So Katikkiro wabanga avuddeyo n'aleeta endowooza eyo nze ndabira ddala nga nnungi era ng'olunaku olwaleero munnange bw'atyo Kyabazinga w'e Busoga yavuddeyo n'akisiima era basisinkanye. Kale bwe tweyongerayo ewa Salvador ono nno nga comedian kw'otadde ne Bajjo Events Bajjo avuddeyo konsati ya Shiba Kalungi n'ajja okubamu ebituli jjukira ne luli yali ttiimu Sindi agambye nze ye konsati teyina byanyumye mbona abali tayimba biki mbw'okuggyako abadde alaga lubuto bibadde bigambo bya Bajjo munnange comedian Salvador
Stephen n'avuddeyo n'amugamba wamma Shiba tova ku bigambo by'abantu ky'olina omanya concert yo ebadde so waawo ate bwe tweyongerayo baana balenzi bano no bakomedian okuli Sami wamu ne Shawa omu avuddeyo n'ategeeza n'agamba mbu olubuto lwa Shiba Kalungi lulene nga lwaki muyayanira oba mukayanira olubuto olutali lwammwe Shiba Kalungi ye nga ye taata w'omwana amumanyi bannange lwaki musaliwa omugambo ate ye Rickman nakati akyakyewuunya ekyokuba nga Shiba Kalungi alina olubuto ate nga lukulu era avuddeyo n'agamba ekitegeeza bannange kituufu emmese neweegejja etya eba yakapa bannange Shiba Kalungi nga abadde yesiriyasi nga kasombuuza ku by'abasajja newemma nga muli ku interview atandikirawo n'atabuka nanyi bannange naye maama buli omu kyamwewuunyisiza ate okulaba nga ssaawa zino ali lubuto era kituufu munnange Rickman ekyayogedde neweegejja etya ebeera yakapa naye nga bwe tuli kale ate ogutali musango ffenna abakazi twatundibwa nga tulina okuzaala kubanga era kyekitiibwa kyaffe abakyala kuzaala mwana nakufumbirwa byebyo munange ambadde empita ayita nensangayo omu nga ye agamba mbu Shiba Kalungi wenna obale toyimba mbu ng'olinga nga ali ku ttooyi bannange lwaki mujevuna ebintu bya bannammwe byandirinzako okuyimba n'amala okuzaala then awo n'alyoka akomawo ffenna tetumanyi Shiba Kalungi kiki kyabala ayinza okuba nga yatuleseemu eno concert engeri gy'agenda okuwummula ate nga ayagala n'emukudda ndowooza era nawe atuweemu concert bannange bwe tuli mbu abadde alinga ali ku ttooyi bannange abantu obusungu bungi nnyo bwe tweyongerayo abasazi b'omugambo batandise dde okugusala mbu okusinziira bo nga bwe baalabye mwana mulenzi ono we baali mukisinga nja kulwala mbu alina okuba nga ye taata w'omwana sooka balayiba wano maaso katono tweyongereyo omugambo gwo nga bagusalira ne mwana gwo walabe Shiba we yabadde n'oli omulenzi ku stage olowooza si ye taata tuusu tubyogere enkola mu green yavudde muyimbi yabadde muyimbi oyo muvubuka muyimbi tayinayo obuyimba bwenga bubiri ojjukira kayimba ke baali bagamba mbu ali enisikini ye yakayimba ayimba luyimba kitantezo manyi sibimanyi nnyo bimanyi saka timanya ennyimba zebbiri waliwo oluyimba lwasooka ne lutrendinga nnyo nga tumanyi lwali enisikini naye sajja kirungi kirina sekisipaaka ate kikyali kito lwakuba mama kikyali kito nnyo naye kale tugenderaawo kirekeetezo kimubbako naye nze bannaye nkubuulire big bwe tudde Uganda tekivubuka nga kirabika bulungi ate kyanyumidde mu green Shiba gyali ize ye tayegena mu ntalo tumuleke walabye engeri gye kyaleeseemu akamuli nga kimukwasa akamuli sinabirira lwaki wabe kyali ye taata yenanyina obuto yamuleetedde akamuli ku stage n'amugamba you look beautiful babe namuddamu n'amugamba you look handsome honey naddamu n'amugamba me and you same face mbu kati tufaanagana olubadde wali naye naluwuliriza kati oli naddamu n'amugamba you are gentleman omanyi kigambo gentleman kyekitegeeza ggwe oli musajja wa buvunaanyizibwa omusajja ow'empisa ekigambo gentleman kigatta buli kintu kirungi ne kikigatta omulundi ogwa Shiba bamugambye you look beautiful babe bannange yenna n'asimayiringa ebyalaavu ng'awulira n'ensonyi Shiba olwo yatuuse nga ayagala nakwefukamirira muvubuka nakkirira bw'ati ne yeefuula atuula ku bu steps bwe batadde wali bwe babadde batudde nga bazina n'amuweereza bw'ati otugalo n'amusika ne batuula banneeguli omuhabbati omugambo gw'omunnange gwatandise dda okusalibwa era nkiwa ne taata bebi gye yabadde eyo bannange yeeraliikiridde mu Shiba Kalungi nga yeekoze obuntuntu bannange ku mwana mulenzi ono yowaye tunaamanyira wayinza okuba nga ye taata bebi ate we yamuyitidde gentleman naye nga bwe tuli bwe tweyongerayo ne Lucky Mbabazi munnange olunaku olwaleero mutabani we omukulu agraduatinze awo ku high school naye bannange abantu nga bakula bulungi ono nno ne Ruth Kalibala beetaaga okubuuzibwako ekintu kiki kyebakoze ekibakuumirawo nga tebakaddiwo bano nno bola abalina abaana abakulu bakyala bakulu naye maama buli lunaku bo beeyongera bweyongezi kudda buto babakozesa biki oba mbeera nnungi oba tebakakaalukana bannaye ebibuuzo bingi nnyo nyini ddala yanga
Tweyongeddeyo ne mukyala JB banange emabega kaawo Fullfigure yamuyisizaamu eggaali n'agamba nti ono omukyala yeekoza biki kale Fullfigure yayogedde ebintu bingi ate twabifuddeko nyo tugamba bigambo byani bya Fullfigure kati maaso wano nina Shadia wa Kyagulanyi munaye nga naye amukolimira agambye mukazi gwe ne buli badde siri kusonyiwa ku kyawantuusaako n'osibisiza oweerere sijja kusonyiwa kunange omukyala yeefuula omulokole naye mba obulokole bwakungulu omutima gwayina mulala nnyo ng'ati namulingendo bateerako Shadia binene ebigambo abyogedde akaaba amaziga kwegamba nga agajjulujjulu ngenda kubanga mubatuusaako nze muzikirize mbasiibulire wano omukama abapeere kyonna kyemusinga okwagala gwena ayagala suvinuseiswa naye nga byefusuwa habulisaaki kiriniki bannange bajjanjaba bulwadde bwonna buno budde abaana bagenda mbigezo gendayo bakubira essimu bagamba bannange njogere kindeke ekyomusajja oyinza okuba nga wakatandika akazannyo nga gumalira omukyala oyinza okuba nga embeerayo nga gwegamba walimu okweyagalako ng'abakyala buli kati obeera ne candidates manya infection biki bannange enamba zaabwe weeziri awo bakubireka babefusuma bagenda kuba nga ate bakutereereza bulungi nnyo nyini ddala butereevu kati olekera ate Shadia wa Kyagulanyi nga alangira mukyala gye by'omutima omubi yamusibisa n'amugamba bambi togeza n'ondoope wa bba wange bannange abakyala bafuna olugyo mukola ebyebintu mumugamba addeyo yeebake mutwala luzira bwe mudda kuno nga mwefula ab'ebisambu muyamba nnyo mukyala JB siri kusonyiwa era buli lwenfukamira wansi okusaba Katonda nsaba Katonda akunsasulira ekintu ky'osinga okwagala mu bulamu kuba atirisiti waali nsibye nga nakuvuma tewaali nsibidde bwereere mbwe olw'okuba nagamba nti bambi Kadaama adizibwe ssente ze mbwe simanyi twatumanga ddeno Walaikum. Kalasi Anna. Abajja mu inbox yange nga musaba obuyambi sikyasobola kuyamba muntu nze gomulaba na yuwe milioni 8 ku ttaka bweddu. Nga tezo milioni 8 nga totaddeko sente zinalingize jukira nga ticket yefulumye n'okufuluma ngenda kulinnya nyonyi visa efulumye ne ticket yefulumye. Nga ndina mali gye ngenda kuleta wane Dubai nga nfunye ne business singa kati nze tebankozesa. Ne bansiba. Naye nga n'ekinsibya tekiriyo. Kuba bangamba nti bantu lwakinga kuva Saudi Arabia nentukane ku kisaawe embunga bagala kunkwatira ku kisaawe naye nga tewali na nsonga nga n'ensonga njinoonya wallahi nga sigiraba omukazi ono atandika okunkakazaakaza mbu Shadia yogera ani mujja wange wallahi nga sirina kyemanyi ne bangamba mbu tugende ewaffe gye mbeera mbu nzijeyo engoye za people power zendina mumala okutusiba ne mutujjako sente nimala ne mugamba mbu ate bw'odda ku TikTok toyogera ffe sente tulonda anondi mbu bw'ono oyogera JB n'abitegeera simanyi kijja kulabika bubi okuva ne kwolwo omukazi gwenze nkwewuunya pozi wangamba bwe ndiddamu okwogera ojja kunsibira eruzira mpaka kufa ntwala nfiireyo luli kiri kimu kye nali nfiirwa nti tiketi yali efulumye nsuubudde maali yange nti nabe ngenda okusuubuza okitegeera ebintu byange byonna ne bifa ku lulu ogwo muka JB bannange nkulinako obulumi mukyala gwe kyenyinza okubuli simanyi nti ndi kusonyiwa nga sirina kye nali nkukoze yadde n'ogamba nti oba nkuvume ne vidiyo nga togirina eraga nti nakuvuma naye olw'okuba nti oli mugagga mbu njakola ekisoboka kyonna naye wafunye leero akusobola kyova olaba nadduweetinze vidiyo ya Fullfigure nabadde ndya n'amere ne ŋŋamba wangi nze leo bwedda manyi nti bunaagenda okubeera leero ku makya nga Fullfigure ali luzira naye ntidde okulaba nga Fullfigure akyali wano ku intaneti nga ne luzira tanatuuka Katonda wange buli muntu akole ssente kyova olaba nkola nnyo obuteebaka mukole ssente naye mukwano obukyabuziba buno Katonda tali akasasula ali kunsasulira banaye mpulira obulumi mpulira obusungu kyokka ekisinga okwewuunyisa mbu yagambanga neddeno nga ndi ku kyeyo mu Shadia bw'akomawo ngenda kumusiba ddeno talina kye yaŋŋamba nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural
alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Cardio kitegeeza omutima, fascicular kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano kagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzaawo. Bannange tulina expowerman, bw'aba alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias.